Leo nasooka okujja wano nafuna eddagala lya alusa wiiki emu kati mwezi mulamba sikyalina alusa tezikyalika buzaali zaali zindeta n'omusaayi nga ngenda emmanju naye kati tebikyaliwo byonna okuvondata nafuna eddagala lya mitwalo 2. Omulanga alina obujuliza lwa bakama bantu mwenna bassebo najja wano omusomo gwaliwo olunaku sibijjukira najja alusa zinuma nga alina kumanda gano agafu agafumba ng'ofuuse sigiri ajja nga ali kumanda ng'afuuse nga nnywa manda gajjera mu kacupa kano ak'amazzi naye omwana yali mu kizimbe kiri najja ng'atambuza eddagala lako kikebe sazze nakyo nane gyakujja nakyo nemubuuza nti eddagala lino liwonya ki nanga liwonya alusa naye sijja kubalima naye ekikebe eki kati ndi mulamu ne kasoda akala n'ebiye bwambitya tubamala na dozi mukama waffe yeebasi amina. Omulala asembayo yesu yeebazibwe oluganda nze ekizibu ekyange oba ekirwadde ekyange kyali kyamannyo naye nawuliriza ku lediyo zesera okuwuliriza lediyo naye kula omukama yampa omukisa oba atya saamanya nange naye gwa ku madamu lema ng'asomesa era nategeererawo ennaku z'omwezi nga 28 motoka zaali nzigale naye kuolwo baazigula neninnya nenzija wano ng'erinnyo lizeeko ekituli nkudde amannyo gonna nina abaana 7 naye buli mwana n'erinnyo naye olugalo nalinnya wano natwala kapiwoganiki kaali ka 13 kokake natandikirako nga situtenala ya dioza lya mouthwash naye akantu ako olwakanywa nenteekayo enkanja nakati erinnyo lyange ndiyina ndya amannyo tegakyanyenyeranga luli kati natandika n'okusenyesa mouthwash sokolabya ekintu bwe kiti asembayo basebo nze mbadde ndudde mwana nga nzija ku misomo nenzirayo naye eddagala lya alusa liyambye nnyo mukyala wange kukyemisana oba ekyeggulo ekiriibwa ebitali biri nga bwemutunuulira neŋŋamba kati ate ajulidde ekyemmere nanti nga nze ndya n'abaana ye n'abeera mu kukaaba ettooke bibubi naye okuva beeyakozesa ku ddagala lyennajja wano olwaleero omubuuziza lyongere obukebe obulala naŋŋamba teweerabira ekirala kyonna naye leeta eddagala erikozeeko kubanga ne puleesa zikendedde. Mukama yeebazibwe.